ennaku zino waliwo kamema akagamba nti ojja kulima osaaga oba akantu ako kamanyi abantu babeera banyumya bakugamba naddala nga balese discussion yawo bakugamba ojja kulima osaaga omala buddewo nga kyebategeeza mukyo nti ojja kuddayo mu kyalo akakalimo kakulemye oba mu buli ngeri ojja kuwunzika ozeeyo mu kyalo ojja kuwunzika okoze bwotyo banaye mukulikeeyo mu lunaku olusookedde ddala mu byafaayo by'eggwanga Uganda nga tetusosodde nti tubadde mu Kampala wokka tubadde Masaka oba mu cities zokka wabula n'emisoso gy'embyalo ddala eri wansi abantu babadde bajjumbiridde ddala nga bwe tugenda okutemera program detect olunaku olwaleero abayisiddwamu obwewembuya neera abavubuka nammwe oyambadde t-shirt matabuta njeru etukula oyite wali abalina enjeyo sebongo bagamba tebakufuumuliza nfuufu kakati afanda atuse n'amugamba gwe olabika lino jogo kikaaki katuli kumalemu naye nga bamukuba takola ki teyeefirayo ngenda kuwa ensonga gye tutambulidde Haji Mustafa teyajjidde embudde naye yaŋŋambye bamukwatidde waka asoose kulongoosa simanyi soko tubuulire mu comment section olongoosezza kyenkana ki era ekitundu kyo kirabise kitya oluvannyuma lw'okuba nti abantu bakulongooserezaako mwegasse ne mulongoosa mwenna mu nkole ya bulungi bwansi kakati tugenda kukulambuza n'okukulambululira enteekateeka eno erina omugendo oba bigenda kukoma bukomi wano nga bwe mutera okugamba nti ebya Uganda bwe bityo kakati pamino ojja kunnyamba sound wejjo yabadde mutono kansubire omwongezaako okay thank you kakati bangi ku bantu bakwatiddwa amamotoka gatwaliddwa abapikipiki baziba parkingisizze ebbali kwegamba embeera nyingi tugenda gikunyumiza gwe tuwe buwibudde ebisigadde bitulekere twagendako juza awo maziga omukyala Mariam Wangadya akulira Uganda Human Rights Commission akakiiko kamuyita mu parliament agende asobole okubanga yennyonnyolako ku bigambibwa nti yabulankanya ensimbi ez'okubeera nti zaalina okukola emirimu gy'ekitongole ekyo ekitakabanira eddembe ly'obuntu ate ye nazidiverting nga nezikola mu birala so kakati Mariam Wangadya yakatema abakulu mu kakiiko nti ye single mother kuviira ddala ku mwana nga wa myezi 3 mpaka mu myaka ago ku myaka 3 ne tugamba obwa single mother bwayingirirawa mu kuddamu ebibuuzo ebyali bimubuuzibwa sente wazitwala tewazitwala wazibulankanya tewazibulankanya so ebiragiro nga bwe bibadde nzikiriza ye nsooke njogera kuno naguli sinda kusaba video giwaka like ate ne Haji tandaba kubeera nga akubuuzaako Haji assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lutambudde lutya alungi abatulaba mwasuze mutya oba musiibe mutya mwebale emirimu gye mukoze okuva ku ssaawa ennya abamuyinza okuba temujjidde ddala mu kibuga nga babirese ne bayingira lumu weekend mpozi baali zigala famire abadde n'omukolo mwakoze ensobi mu kifo ky'okugenda okusulayo mwagadde mukeere ate nga mumanyi obudde naye alhamdulillah abali eri vice wange ow'amawulire yagenze atulaze batuuse bulungi ku mukolo babaze ne batuuka essaawa ndowooza tazituteereddeyo naye nja kumusaba vice essaawa zituteereyo naye nga alhamdulillah mbalabye nga banisene essaawa bonna batuuse gye babadde bagenda ku mukolo ekyessaawa ndowooza aganye bakereye n'abadde yagudde mu mikolo gy'abantu kasa yakirangiridde ng'ate abantu bajja bisazaamu naye abamu abadde abokuteekaleka tujja kusimbula emu saawa ennya teziba mbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusaba okuba okutuuliriza insha Allah. Tutandikirewo obudde tetugenda kubala okay. Producer ndoza yagala tusooke tujjewo ensimbi z'abakama baffe zijjewo mulundi gumu zijjewo ate tuzijje tutandike ebigambo tubyogere katukomewo. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A,
B ne C abasajja n'abakazi ab'ennyoma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma, kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba agakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi $3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764 Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbalamusizaako gye musizidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutugoberera bitundu byonna ebikolegwa nga Uganda ebyenjawulo n'ebweru waalyo. Of course muli buterevu ku Mukutu Viki Exclusive. Lunaku lwa 6 ndoza naffe program tugiteeke ebyafaayo. Lwe lunaku oba ye program egenda okusooka okutuula okubaganya ebirowoozo ku kiragiro ekiteekeseddwa mu nkola olunaku olwaleero ku ky'okuyonja eggwanga mu nkola eya bulungi bwansi. Haji yabadde alina okutuuka wano ku makya naye teyasobodde olw'ensonga emu oba ensonga endala, naye nsuubira nti ensonga emu oba ensonga endala yabadde yeekuusa ku maanyi ga Nabbanja. Omuwulidde bwazitowa akulaze nti heve ekintu asobola okukiyimiriramu n'akiggusa. Enteekateeka etambudde etya mu ggwanga Haji okutwaliza awamu? Viki, eggwanga bwe libeera nga abantu baalijjamu essuubi abalikulembera olw'obuyake n'obukalabbanyi abakulembera bwe bakola ne bwe baba kye baleeta nga kirungi kigenda kuba kirungi, abantu bakirabanga bba abataddewo ebyokufuna bwe buzibu bwe tulina mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Yes. Nti ne kye baleeta bwe kiba kiyamba ggwe ne bwe kiba kigenda kuyamba muntu yenna nga bw'afaanagana olw'okubadde eggwanga abatukulembera baafusuka obulyake n'obukalabbanyi natufuniddewa ekintu ekyo abantu basigala bakikuba okutula ddiiro kubanga bamanyi nti Uganda abali mu ntebe mu mawofiisi ago amanene tewali kibaleeta nga talina waafunira. Bwe buzibu bamanyi nti eggwanga lyaffe Uganda ekintu bagenda okukireeta bamala kumanya nti bagenza okuleeta ekintu kino nga balina bye bafunira mu byenfuna naddala mu finance ate nga bagenda kukosa bannansi. Kirungi eri bannansi, kiyamba bo n'olwokubadde emitima gy'abannansi gyafa dda olw'obukalabbayi bwe bayina n'obulyake bannansi tebayinza kiwagira bakikuba bakikubamu ebituli. Lwakiri? Yes. Kino Nabbanja si asoose okukireeta. Tuwe wino detect. Kino kyaliwo dda ku mirembe egy'abedda n'obukulembeze obwaliwo obwedda obwasooka obwa President Museveni obw'abakulembeze abaavaako ng'Obote 2
Obote wanu Amini bino byaliwo bino byaliwo si bipya ffe twakalaba mwe bantu bakabiraba era olunaku luno mu ggwanga lyabeerangamu ffenno mu kyalo gye twakulira eyo nga tuba na bibanja bya nguudo nga buli muntu abana kibanja bakiyitanga kituli bakikusalira bakiyitanga tugundi alina ekituli kye naye nga bakiyita kibanja nga bakikusalira nga basala nti wano newali woolima wewagundi nga muntu amanya waalime wantu wolimbirwe zino amakubo gano nga boolaba lino ekkubo erijja wano bwe wati booliraba lino nga boolaba lino ekkubo erikkirira wali ku mbala bannansi mwe mwalyekolerangako tetwalinda ne mugogola emyala ne muziba ebinnya ebiba bizzeemu mukoka nga mubikola ng'era emyala giba gitukula nnyo nga n'etteeka lyayita ng'omuntu alina ekibanja ku kkubo bw'oba olima ogogola osambula ekikande kyo mpaka ku kkubo ate n'ogogola nga tteeka era ng'okusiŋŋana nga waddidde omuddo guno n'ogulima n'ogusula mu mwala guno mu mifulejje bagiyitanga mifulejje n'osula mu mifulejje nga bajja kukutwala ku ggombolo gya bitebye ate nga bannansi be bakyalo abantu b'ekyalo bakukwata ne bakutwala ebyo byaliwo nga poliisi si yekutte wabula bannakyalo era nga olunaku lukeera olunaku lwe baateekangawo lwe lwabeerangawo buli mu mwezi nga lwakulambula byalo akatandaalo ebiyigo ebiyungu buli maka ga muntu ng'ate sibaami si bano bannabbanja si basirikale wabulamu abantu ab'ebitundu nomwe mwekolamu omulimu kubanga wabeerangawo abo abakyala babayitanga amini abantu abo tebabayitanga bakyala naye balina be babayitanga abakwasa empisa n'obuyonjo mu bitundu byaffe mu byalo ebyenjogera kusogera siri mu kibuga ndi mu byalo ewaffe ebutambala era abatumanyi ab'omulembe gwange ababijjukira byaliwo ne bagenda balambula ekyalo ne batunula mu kiyungu kyo kifaanana kitya olina akatandaalo toyireti efaanagana etya ng'era olwo olunaku olw'okulambula mujja kukuŋŋaanya ebikuta mukuŋŋaanya ebiki mugende mukoomere mu toyireti basange nga tewunya obububulo budduke olunaku olw'okulambula ng'olwayo n'omukaaga sibali lwa mukaaga ku lwokutaano bwe mujja kwefaako mugogole kuba bagabanga n'ebirabo enkola nagiraba emmengo eyagizzizaawo ogaba ekirabo ky'obuyonjo era baabigabanga amaka agasinza obuyonjo okitegere bulungi kati nabbanja kyaleese si kipya azizza muvumba naye olw'okubadde nti wakireetedde obulyako obuli mu bakulembeze abali mu gavumenti eno abantu bakikubamu ebitulirwa ekyo ate kati obulyake buba buyingidde anti omuntu ajja kulowooza kyagenza okuleeta kino waliyo omudidi ogwafulumye ye ndowooza y'abannayuganda era kino badde boogera naye si kibi era abamu babadde bakikuba okukola badde basinziira tikati sente zafulumye nga za buyonjo okulabako badde basinziira nga bakugamba bano bannakibuga tusasula sente mu KCC ekola mulimu ki ziri zakuyoola kasasiro nezimutwala kati abantu tusudde ogwa naggamba ffe kasasiro ono atuyiikayiikako mu myala vikirewaawo gogola nze waffe wembadde era mbadde mu kusomesa na kunnyonnyola kubanga yene gwembuuziza ekibuuzo nemugaa nti KCC gyowa ssente yenejjabe mu lujja lwe ekwereremu gweyera okuŋŋaanya ebisasiro KCC gyowa ssente yenejja mu lujja ereete kusaayire buvunaanyizibwawo KCC olwokubadde ogiwa ssente enejja ekwoleze ne toyireti buba bujama bwo otakikola era byembaddeko ngamba nnyonnyola n'ensomesa nembagamba eno enkola nnungi nnyo okugizza okuzitondawo tatonzeewo ntonde naye yaliwo kuva dda ku mulembe ogutaligwa na President Museveni era nze nenjibawa nga bwenginnyonnyodde naye mwe mugirabamu lwakuwala era bwenti kati zino sente zafulumye abagenda okugaggawala mu kino bagenda kugaggawala yendowooza y'abannansi kubanga bamanyi nti buli kimu kyakubba
ye system abakulembeze je batuzimbidde nti tuliwo kubba buli aleeta ekintu n'akiteekamu ewanga n'ebirowoozo n'akiduumira nnyo nga bamanya nti alinamu ekiyasise mu gavumenti. Kabineti bweyamaze okukiyisa kati oyo yakifunye alina waafunira. Bwe bulwadde obuli mu mitima gy'abantu obwamala dde okubalwala obutaliiko na ddagala. Kati nga tumaze otegeera nti emabega kyaliwo bazze mbakibbuludde kuba kati kuno kuba kubbulula ekyali kyabbikira edda. Sofa bannayuganda bo bakitutte bati bakiwerokaminze batya. Anti kyenkugambe nti bannayuganda ogyeko okukirabira mu perspective y'okuba nti balowooza kiyinza okuba kitambuliddemu okuliibwako ssente. Bannayuganda batono nnyo abakiwagidde era abakisanyukidde. Si batono nnyo naye abamu abangi bakiwagidde abalala ne bakikuba. Era abakikubye basigadde mu buliri nga beebase. Naga nazuukuka ennyanja mbale ngende. Waliwo abantu abesisigalize ne basigala mbebase. Nibagaano genda okwegatta ku bannaabwe wadde obuzindaalo buyise balongoose. Niba balongoosa waayita. Era naye ayagala olaba nga watukula. Bw'asanga nga tujja museera wasaliikiriza nga ajja atuuke ku kolansi wano alinye emmotoka. Oba emmotoka yetuuke ku kolansi naye nga mwagenda ayita ati. N'abaana be kasasira agenda abisigadde yeebase naga kaninde nnya abanaku banongoosereze. Kati oyo omutima gwe okuba bwe gutobe gufaanagana ne mu kumulongoosereza n'atatunuulira kino kukirabanga bwe kubanga ekintu si kibi. Project simbi nnungi nnyo kubanga ekwata kufa okwerongoosa buyonjo ndwadde ziki mulimu obukubo kati nga bwolaba kano akajja bwe kati ne kambuka ne kagenda ne kali eri nakuba kesise gyeka kulongoosereze ate kasasiro mu mumusuulawo mumukuŋŋaanyi naye babakigunjiza olaga nti buli mwezi olw'omukaaga olusembayo wiiki esembayo n'olw'omukaaga kino kyekigenda okubeerawo. Ffe tubasaba bakiteekemu buteesi maanyi. Ekyokubiri ate bongere ebimotoka kuba kati obulwadde obugenda okuva ti abantu kasasiro bamukuŋŋaanyiza muyitirivu ne bamuteeka mu bukutiya bamusudde ku makulu naye ayinza okumalawo omwezi buli wamusudde yenna nga bwemutukonga abantu balina gye bagenda mumutwala naye yenna nga bamupakidde mu bukutiya omwo ayinza okumalawo omwezi ngali kukubo kubanga okumujja waawo tadde makulu omulaba nti kuba obwedda batukubiriza nti kasasiro mu mukuŋŋaanyize emmotoka wezinagibituufu omuntu watuufu owamukuŋŋaanyiriza watuufu kubanga bwe kibanga bwe kyabadde mugjeeyo emmotoka zonna muzimaleyo eza gavumenti kesisi teyina nabbanja awo mukubire omulanga kubanga wooda agirina zonna zijjeeyo kubanga buli kitongole kya gavumenti kirina emmotoka ennene basooke basombe kasasiro tusigale nga tetulina kasasiro then tulyoke tulabe olwaleero ogenda kumulaba ng'abantu bamukuŋŋanyiza okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa nnya n'okutuusa kati akyaliko ku makubo ekyo nkikakasa ate ajja kuzibizaawo kakati wuuyo ekimotoka kiikyo bakikulaga kijjudde nga kigenda okutwala okuyiwayo kikomeyo ng'obudde buweddeyo. tuvuze emmotoka okuva ku Ntebe Road ku Salama Road mpaka Munyonyo tusanzeko emmotoka ya kasasiro emu nga ejjudde naye omusanze ebitundu emusanze bakulwanyiriza kubo liyo bali kulaga ne tusanze kasasiro eno ndowooza olaba eno bateekayo eri bateekayo eno bateekayo emmotoka eryeki emmotoka tusanzeko emu ng'ejjudde entuumo ya kasasiro nabbanja eno njagala kino kutuukeko kati omulanga gweba oteekawo guteeke mu bitongole bya gavumenti bisindike emmotoka olunaku lwe lunaabaawo emmotoka zonna bazijjeyo n'obungizo n'amagye gatuyambeko ne poliisi zijjeyo ezaayo kubeza ebitongole nga KCCA tezimala ne bw'oba oyagala otya tezimala. Poliisi ereete ezaayo amagye galeete kati kasasiro tutandike omuteekako si kugamba namuteeka wansi zipaakinga bupaakinzi ng'abantu baleetako bateeka waliwo ezipaakinzeeko ng'abantu baleetako tusula baleetako tusula obuyonjo bwe tukoze bujja kuba bulabika. Kati n'omuntu anaawalirizibwanga okukwata okugamba ku munno oba omukwatako tosulawo
naye kati obulwadde obuli mu ekyo obulaba nti omulabo yapakiddwa mu bukutiya era mwali kati olwokubadde waali awo balinda mmotoka oli ajja muleetera mu kaveera kano ak'ekikumi ate amusuulewo sigattawo yajja kusuulawo obusuuzi oli agenda kujja n'akaveera kano ak'ekikumi asuulewo bakajjuddemu kasasiro amusuulewo asuulewo sikuteeka mu buli obuveera bwasuulaawo ebbali zimulinnye n'omulala aleete n'omulala lwaki lwano kulwawo kwayalaba we baatadde ate ne bona omulala gwe tojja mumukanga kubanga atadde wali kasasiro ajja kubuuza mutwalewa ate oba twamukuŋŋaanyiza omujja eri mbadde nyina musuula wano wabula kyolina omugamba twali mutadde mu kakutiya ng'ono aliwo n'omusabika sikalinayo eka ndowooza waliwo ebintu ebimu byentunuulidde Haji bwe tubadde tutambula okugeza nga kasasiro ono abantu abamu babadde bamuteeka ebidduka we bisobola omulinnyira n'ekirala kyenjagadde kasasiro babadde bamutadde mu kutiya ani aleese konsepti ey'ekutiya nedde batayiwa buyiiawo okwawukanako n'abomubutale nga nakasero ntera okuyita nakasero wammwe awo ku makya nga kasasiro bamuyiwa ku koolansi kwennyini bw'ati atali mu bukutiya andi kakati wawunya wonna ne wakyuma andi kakati oli nakasero gwolaba bano abasitekaso bo abamukuŋŋaanya tebapakira mu bukutiya nga boolaba bwoyera kati bo basenda musendera bitiiyo bayiwa wali entuumu n'ebeeraawo paka emmotoka lwenejja kati kiri kyobuuziza nti ani aleese sisitimu eno bo bennyini abantu kakati kwakakasiza ti abantu kasasiro babadde bamuyira mu mayumba gaabwe babadde bamuyina mu bukube bwabwe bwe babadde bamupapukira mu bukutiya omwo ne bamuleeta nga talina wajja kujja nga asitudde mu situle era obwo obukutiya abantu bwe babuguze si gavumenti si mwami Nabbanja si kitongole kya KCC bantu bwe babwefunidde so awoze nkubira omulanga nti Nabbanja olw'omukaaga omwezi ogunaddako ogw'omunaana gujja kuba gwa munaana kyongerwemu ekintu bakyongere ekino kigenda wa Hajjati Buzoyi obukutiya bugulwe naye bugulwe olunaku lumu because n'amaduuka mugaggalidde kulwokutaano ku lwokuna obukutiya bugulwe bugende nga bugabwa kuba tujja kusiŋala nga erosi tumaze ozironda bagende nga babuteekako babutwale ku magombola ku KCC erosi bajje nga banona obukutiya obwo tuli mukogerera mu KCC enene mu bitundu ebirimu zi municipalities ezitali KCC nabo bwe batyo kubanga yonna kino kibadde kya Uganda yonna kaweefe ŋŋando bayonjeza kasasiro kwaka viki kino njagala nkikuwe Uganda we yatuuka tekyaliko kibuga na kyalo byonna byebimu nze neewuunya kati ogenda mu kyalo n'osinga nange enkuba gulangule ekyo ekimanyi ekitaaliwo ng'enku zakugula enkuba zakugula buguzi ng'era mulina omukolo naye mu kyalo enkuba asenye nga mulina omukolo buli famire yaleetanga era omukolo ne guggwa n'okufikawo ne zifikawo naye kati kikyasoboka budget era bwemba mukikola enkuba mulina oziteekako n'endagala nazo ne muziteekako nga zaggula kati wakyaliwo kyalo na kibuga so but ebintu bikyuse kubanga ebibira babitemye biweddewo kikya kiyinza okumalawo kasasiro mu Uganda n'okusigala nga tuli bayonjo 100 ku kinnaakyo omuloodi bali mu ezo byayogera abiteeke mu nkola aleme kubyogerako bwogeza abirekaawo ne sampo ze yatulaga bw'aba ddala nga yali akakasa nti byayogera bituufu abiteeke mu nkola kasasiro nga bwe yagamba bamurecycling nti alina abantu bagenda okuleeta te tebaagala ssente waakolebwemu embaawo ate zitundibwe ekyo kijja kugoba kasasiro kubanga viki ne bw'onoba omukuŋŋaanyiriza ewuwo ojja kumutwala omuguzi abantu bali bakuwa ssente nga toyagala muntu munona eyo sisitimu mukulu bali mu ezo bwagiteeka mu nkola era ne bakulembera nab'eggwanga lino ne bagigula yokka yegenda okugoba kasasiro kunze katono nnyo bwe mba ntunuulira waliwo eggwanga lye bayita Netherlands omanye engeri gye bamalawo kasasiro
bw'ogula amazzi mu supermarket oba ku dduuka mu kacupa nga bwe tugula kalwenzi oli wa bw'owezaawo obucupa nga 5 oba obucupa 10 osobola otwala waliwo ebyuma bye baazimba n'osuulamu obucupa obwo ekyuma ne kikuwa ssente. Bw'obeera n'obuveera nga bungi bw'okozesezza olina w'ogenda okole ki obutwale. Nti companies zino bottling companies zisobola okutuwonya ebicupa ndowooza kasasiro yenna asinga mu bucupa buveera. Wewali obukyafu obusinga obungi bucupa buveera ate byebiziba n'emyala egyali kulukusizza amazzi. Singa gavumenti esobola okutuzimbirawo bupotisi obwo ne tubanga tusobola nga ali bw'ogula akasoodako ng'okanywa akacupako kateeka mu nsawo sooka otwale waka buwere bakuwemu omutwalo. Ate Viki kati obucupa tebukyalabika nnyo engeri gye bateekawo ey'okubulunda abantu bano bakawenja kasasiro omucupa buno era kasasiro obwo ogenda omutunuulira ennyo taliimu bukuta bucupa naye buveera bwo bwe butaboneka. Obucupa buno kasaba aleeta bano ababugula ekyo kyolesa kirungi ndoza kiddeyo eri nekyo mwami gavumenti eno ewaffe ekyo tekisobola kusasula ffe kyovala abakawenja bagufuula mulimu ekyo tekisobola tesobola kuteekawo obwo buguuni nti osulemu bwe buweera osulemu bagende bakuwa essente tekisoboka. Ndowooza companies nga zi Coca-Cola zaani ze zaali badde zivunaanyizibwa zituguleko obucupa obwo anti kakati obucupa bwe nkugambye nti kati obwo tebukyasoboka kubanga kampani ezibugula gyeziri kalonda bwe tumanya bano kati kasasiro waffe asinga obungi wa buveera tuteekewo etteeka nti omuntu totabika kasasiro wa pampa mu buveera n'ebyemmere awooko amateeka ge gaagala okuteesebwa mu nkola kubanga oyo pampa ate yazze kirala nnyo pampa buli wembadde ne bw'omwokya era kati kasasiro yenna asinga yasinga mukuba era bw'okyokya tekyaka tekijja kyatobaatoba dda okuggyako kiziika kyekyo kyokka. Naye sisitimu yokka nze gyegambye nti bali mu ezo gye yaleese bagyongeremu maanyi eteekesebwe mu nkola tubeerewo nga tumanyi nti kasasiro waffe avaamu oyo kasasiro ojja musiŋŋaana nga n'abantu bamulwanira sisitimu banaagireeta ng'oli okusanga ng'omunonyi ewuwe ng'emiggo ginyuuka akubuuza gy'otwala ssente kubanga oli ajja mukuŋŋaanya ate ng'amukweka nabukwesa ewaka. Sisitimu y'abali mu ezo gye yaleese bagiteeke mu nkola bali mu ezo ddala bwebanga yagireese nga gyeri tolujja kubanga kasasiro takyali nga bwegenda nti kati obucupa tebukyalabika kubanga wabadde omukolo guba baba tebannajjawo na tenti ng'abaze obulonda batuuse owabadde okuziika kawabe mu kyalo babukuŋŋaanya obucupa bwo tebukya kuba bwafunikako dda era omwo temuli era ne mubeera buli omu singa obalaba ababulondamu era nga mwebali omu tebuliimu buveera bwokka bwebulimu. Omulabe mu Kisenyi Prime Minister uyo mulaba ne Jessica Alupo Vice President n'abalala ne Minister wa Kampala Nakadama bonna weebali awo uyo omulabe bwakuba ekiti akikuba Prime Minister ayinamu ku maanyi amaanyi akyali muto akola gym amaanyi akyagayina uyo omulaba akola ddala gym agayina tayinza kuba oyo nga takola naye lwaki tebalongoosa myala lwaki kyebasinza okumalamu amaanyi ate kujja kuyoolago bamaze okutuuma amawulire nago gajja ate muzze kuyoolago bamaze mugende eri ebbali mugogola baleete wano ate muzze gwe bamaze okutuuma ate gwe omuyoola bute mulage amawulire ntukoze olwo kati temumukuŋŋaanyiza kasasiro atika kagaali kawirubaalo kako katikko omwana akatwale kebaliko kalagirako amawulire genda n'olweyo genda n'enkumbi genda nekuki ogende mu mwala tukulabe ng'osse mu mwala ogire kasasiro. Ndabyeko Jacob Both speaker naye abaddeyo side zeeyo ewaabwe naye nga naye ekiti akikwasizza maanyi so n'olwekyo nze Viki ŋŋamba pulaani y'abali mu ezo gye yaleeta ddala bwe yeyinza okumala kasasiro mu ggwanga ojja kumwesiŋŋaana nga sina Kampala yokka mu Uganda epulogulaamu bwenejja nga bwe yalaga kubanga yagamba abantu tetugenda bawa ssente be ssente banaamalanga kasasiro ono muggulako ye kapito waabwe nga bo bakola ng'abantu bajja babagulako embaawo nga bo bafuna ssente nga bwe wanaagenda agula emiti gwe gy'omaze okusimba
kati yajagala kasasiro mumuleetera amukuguleko katusaye system eyeje kakati katukuzeeko ko omulabi atulaba mu moments ezibaddewo ebituwadde essanyu ku lunaku luno ebinyiiziza tutandikire ku bannaddiini era abasirikale mwembeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ate ku kyaki eggwanga be libalizeemu oda nga waliwo ekigenda okukolebwawo tewabaawo kubanga omusajja Kituba yayogedde omwogezi wa poliisi Kituma Rusoke n'agamba nti abantu abagenda okulekebwa okutambula yagambye mmotoka etwala omulwadde yes n'abasawo ng'ate balina ebiboogerako be bantu beeyogedde parties biri naffe ffennyini obwedda tutambulira mu kuwoza owulidde naye bagambako nti gwe munnaddiini genda ng'oyambadde egganduula bajja kukuleka olwokubadde olunaku lwa 6 teri kyaki eggulawo ssaawa emu era zonna zitandika okusaba ssaawa 4 abanaffe abaidiveti bajja bawandiika ekiwandiiko bagamba nti mutukkirize ffe tulongoekyo bayagala kuteekawo kali akabonero anti bagamba abaidiveti tebakola tebawina kukola mulimu n'okulya tebalya aja ogenze wala asigenda wala bagambye kukola tebakola kintu anti kakati kino teeka lyazze mu ggwanga ng'etteeka bwe lyagaana Namugongo nga bwe lyagaana Namugongo okuŋŋaana nga bwe lyatugaana okugenda mu kusaala mu covid okusaba mu kereziya mu mizikiti mu covid tetwasabanga twasabiranga waka bolwegwe baagaana ewakaawe tonzi yatuyisaawo omutonzi yakeera n'agaa nti kati nkigaaye mukoze mumenye etteeka mpulira otandise okunyiiga haji munnaddiini nedda etteeka bwe liba lyazze ffenna tukimanyi bannaffe abaadiveti lwe lunaku lwe bafuna Viki kalubeere lwa Sande tokkirizibwa naye kukola mulimu gwonna olunaku oba lwaki naye mulimu abajanjawaza ekintu ne bakisussa ate ng'ebyayo bye bigwawo babikola oba ontegedde bulungi nze kalube lwa Jjuma baŋŋamba kuva ku makya yes n'olwokubadde wali kulaana eŋŋamba nti bw'omala okusaala genda osaasaana onyoonye ensimbi riziki leka kutuula awo kakandi kino bwe kiri nga boolaba nti mu covid bagamba tewali kuyingira muzikiti teri kuyingira kyaki teri kuyingira kereziya wadde essabo era abantu basabiranga waka olw'omukaaga tebabeeranga yewaka era ne bana baganda bafa badiveti basooke babeereyo okuva ku makya mpaka ssaawa 4 bagende basabye wiiki 3 wiiki emu yenaalima tebabaganye nti lunaku lwonna ssaawa busaawa tusooke tulongoose kubanga kino kibayogedde si kyagenda na kukola kupakasa kubanga wo gundi yaabwe bagaana kupakasa ddala twebuuza Viki okweyonja newaka waabwe olwokubadde lwa mukaaga tebeeyonja ate nga bakeera kunaaba tabeeraako olujjalo njagala babeere bamazima batubuulire nga bamazima n'olujja luleka bwatyo waliwo abalina enzija zaabwe nga mulimu emiti bibalirako tebyozebwa babirinda banabyoza ku nkeera ku Sande si bwe kiri kakati nekino bwe kiri guno si mulimo nti kulongoosa baleme kuwabya bantu ekiwandiiko kye bakoze nabbanja tannaba kuyisagayo ti abange tugenda kukola tukole omulimu guno wabula kwelongoosa buyonjo wansi obuyonjo obuyamba gwe obuyamba nze so abasirikale babadde batuufu okalambira omunnaddiini ne batamufa babuzeeko nno kimu mukwasa nedda babadde batuufu kubanga lindamu obudde beerayo gwejoveewo tewali kasasiro olese tebalongoosa n'akakuba akajja ewuolo oba okoze kati yo poliisi ekigendererwa ky'okuteekamu emisanvu mu kkuba ebadde babadde ku tteeka nga bayimiriza abantu gwe mulimu gwabwe era gwe babagambye kulaba nti tewali kiduka kiri ku mbalabye n'ewaabwe balongoosa okukamala mugundi zaabwe nze mbalabe babalaze nga balakisi zaabwe nga n'abantu b'ekyalo baziyingiddemu babayamba okubalongooserezaako nabo tebatudde waliwo oyo bamusanze tuli mu kulongoosa ssebo ye akutte bayibuli atubuulira kigambo kya Mukama atukuba enjiri kakati abatuuze ne bagamba nti gwe bayibuli gireete bamusikako bayibuli omukyala takkiriza okkakana nga baweze bamugjeeko bayibuli ne bamukwasa olwo ekyo kikolwa kituufu nnyo wanje kubanga Viki twawula ebintu bibiri lino etteeka teryayise ku kyalo bwalo
wabula lyayisenga lya Uganda yonna mugagga n'omwavu omugagga omwavu buli omu munnaddiini n'atalina ddiini omusawo omuganda n'atali musawo muganda kweyonja obudde obulina obw'okubuulira bayibuli lwaki oyagala bayibuli ogibuulirira mu kweyonja we tweyonjera jangu ate essaawa ze baawadde nto n'essaawa 3 kwa kuva ku 1 2 3 4 nga tunyuka tugenda tunaabako era tewayiseewo na butikitiki olukoonye 4 ne bajjawo 7 oba okitegeera kakati gwe ŋŋamba otya nti nange bayingidde mu ddembe lyange ono abadde nga akongola banne akongola azokkeneka n'okusunga oyo abadde kazekkeneka kandabo banange banankwatako kandabo baje bali abatulongoosereza kwe kumuggyako bayi so babadde ndabye abantu nga bebekwatira abakirungi ekirungi teri gwe basibye wabula gwe badde bayimiriza nga bamugakwata olweyo wano wenyini woba otandikira oba oganye okulongoosa gyosula gwetukwatidde gwe longoosa gogola kikibadde ekirungi era abasirikale bakoze bulungi si kubatwala kujjuza amakomera waliwo ow'emmotoka bamuyimiriza n'agaana ne bamugamba paakinga wali ndowooza era n'agezaako okugaana ne bamutega ekiggwa baleese break down y'emmotoka ne bagisika oyo ate bamuteeke munda nkubuzeemu kubanga ekintu kino nze sijja kulimba omanyi abantu baddidde ekintu kino ne bakyagala bakitabikemu ebyobufuzi olwokubadde Uganda yaffe yayingiramu ebyobufuzi era ojja kuba laba bajja okuvayo bakivumirire ninzisikirabasajja bakuteyaki kubanga kitono okimanyi bagambye pakingatwagala mmotoka kwata ekitiyo kwata gloves longoosa kakati gwamanyi nti olwaleero kino kankiwenze abantu bw'oba omanyi nti enkyanja kgenda e Masaka oba Luweero oba Bugerere ne banjagala essaawa mmeka 2 oba 1 kwolwo olunaku gogenda osuleyo sula gye bakwagala okugogola gye kuba kukusanga olongoosezaawo abaayo tojja kupapirira ogende byogenda okukola obikole wonoogamba nti nsimbulira essaawa zijja kuba zikoze zitya zeezo nga weetwala kati ono yagenze kupakuka kubanga tolwo ogenda kumotoka bagitutte Viki tolabanga nga kibi bantu kulabanga mu abalala mutambula nga abalala bakola kyekireetera abantu okuga nti naye mulimu abaana n'ebyana oba n'owebigere mumuyimiriza oyo lwaki temuyimiriza olwokubadde wa mmotoka kubanga n'abebigere babadde babakola batya babayimiriza ye bemuleka n'agenda ekitegeeza muba musosodde nga mulabyemu abaana n'ebyana ate bulijjo kyetwogera ti mu ggwanga muno mulimu abaana n'ebyana leero ffenna tubeere baana twenkaneekane tutwale obuvunaanyizibwa bw'eggwanga kyenkanye kubanga omwogezi yayogedde abantu bameka 2 mulwadde gwe batwala mu ddwaliro oba mmotoka ng'enona mulwadde ng'ate naye eyina ebigyogerako so kitegeeza ambulensi ekkirizibwa mu mateeka so siiyo gwe tebayogerera ku mmotoka za pulezidenti teyazigamyeko nti neezo ezo zaate zisobola kutambula tuba tuli wano nga tulaba mmotoka era abadde nninda wali ku bypass abesefs babajjako emundu babawalu naye munyoyo agondera nnyo amateeka mulimu tayinza kusimbula ezo ssaawa tayinza kuvaayo ente abasomoozezza ababaze kubasomooza era obeddangirinda ate sirabyeyo ka bugombe konna ku kkubo n'abobugombe bonna anti olunaku lwa 6 ab'ebitongole byonna aba gavumenti tebakola kati akagombe okatwalawo tojaga nti obudde bukulekawo bakwagala mu ofiisi lunaku lwa 6 temukola ofiisi ziba nzigali akagombe kalagawa oba oliawo neya pulezidenti ogaa nti lunaku lwa 6 sikola naye badde wali owatera okuyita nga kanzirabe kubanga essaawa zo zitera kubeera wakati w'essaawa 3 nemera kamulayi bwajja n'omuteera kandabe bwe bagenda okukikola kubanga kituba bwe yabadde ayogera ye teyazogera nti okujjako neza pulezidenti ezo zijja kuyitawo kubanga ekiggwa kibaddewo ate yazogeddeko yayogedde ku mmotoka mmeka beka 2 trafiki asobola omugamba ateeka wali anti walina kyenninda
naye President Museveni naye akimanyi era yalikati wewa lwakaaga atendagawa naye akimanyi etteeka lyase bwe mu covid tewamulabanga yeyasinga okugondera covid n'okutuusa kati akyamugondera okuleka mu campaign okujaka mu campaign yajjangako ki n'okutuusa kati era waliwo gwe bakubye embooko oyo waliwo abamu abangambye nti poliisi benjogeddekoko nabaawo bandaze nti poliisi ebayisiza bulungi kyokka ate ngenza okujja ku social media nga ndabawo obwembuya bwe buyiseemu anti mempaka oyo kubanga yakoze eggumu oliraba alikoze eggumu erimukubizza twasiwulidde olwalina gwe bakuba okujjako oyo gwe batulaga gume alabika bamugambye genda oyere kati oyo wabigere ate simanyi nakyo babadde bajja kubanga ekisooka kiri kimu n'ebizimbe byonna bibadde biggale babigudde saawa nnya zimaze kukola ne babigula kati mubadde mujja kubeera ku mbalaza mubadde mujjawa kubanga bannanyini bizimbe bwe boolaba bebasinga ennyo okutya n'abalina ebisumuluzo tebadde tebasobola kubigula akeedi ne mubanga mpozi ng'edduukayo liri bwetu eri ku akeedi teriri munda paaka ogirabye ne paaka ebadde enkalu emmotoka zonna zize luvannyuma zayimiridde kibunnyogovu ezasangiddwamu nga zisuze era zezo zokka ze zibaddemu okiraba waneno wansi ku mwala waawo obalaba abakeddeyo kati munonye eki baabo bali kuguliza ebatudde ku mbalaza baganye okugenda okuyonjeeka ate mwalifunzeeko n'abasigadde nga beebase mu maka gaabwe nanga katulinde ennya ebizimbe byonna biggale wali tebayinza kigula kuba bigudde essaawa nya zimaze kukola naye kati abo bayiseewo okutuuka bagenze ng'abalongoosa babeze bakwata njeyo nga bwe batuuka wali abeera n'abanga era awo n'asoomuukawo kuba bwe ekitobe kibadde naye munnayuganda no naye muwoowo abadde ajja nga bw'atuuka wali abalongoosa n'atambula n'atuuka ate zibadde mmeka kuba buli ku luguudo badde osiŋŋaana bbiri bwe zityo ne bajja abamu bazuukuse 11 katuzuukuke ngende mangu tebagenda kunkwata nabo gyebali agenza otuuka nga tasobola kuliggula nga tasobola n'ababadde enombya n'omagudde kati obadde obuguutano ononaki walisigaddeyo n'asigaddeyo ebasaasiizi ndabyeko abadde atunda enjeyo nga bamubuuza leero bagambye teri kukola gwe oli mukola abadde alese kutunda njeyo zigenda ye yategedde nti akatale kazze abantu tebalina njeyo zibagenda ate ekiteeka yala tewali kukola yabadde alese njeyo balimu abantu kwezesa ngalo kakati ne bali kyebakoze abadde amanyi nti olwayo gwe mugalo gwange bali nabo kyebakoze bamugambye olwayo teri kukola oleese enjeyo okulongoosa tuwe enjeyo tulongoose oli n'abagamba eno bizinensi yange naye bannayuganda ne bamugamba bizinensi ki tuve mu kusaagira mu bintu by'obulamu ekintu bwe kiba kizze nga kya bulamu kyo kisigale nga kya bulamu kuba kino ekyokulongoosa kya bulamu kiyamba ffe kiyambira mwami gavumenti oyinza n'okwesiŋŋaana nga yeewe waali wayonjo oluguudo nebbanja wali waasula bwe bamuwa olwa prime minister olwanga nti ye prime minister wa Uganda eno ekkubo lyalifu ebimotoka ne bijjirawo enkeera ne batandika okulikola kati bakazaawo n'erinnya baalikazaako ab'emmotoka kati abasinga baali tebasalira kati webasalira wannabbanja tugenda kusalira wali wannabbanja naye baali tebasalirawo ng'akakubo kafu nnyo nnyo nga toyinza nakayitamu ng'ebinnya ziringa mpongo za walumbi naye kati kaweweere kakati naye avudde yalangiridde bwe baba nga balongoosa kkubo ligenda wuwe ate ewaka so abalongoosa naffe twefeeko kino kiyamba ewaffe ekintu kitanguyire oyinza okuba nga bale tofuna budde ng'ate olw'essande nawe ovaayo mulimu abantu nga n'olw'essande tasiiba tabeerayo ewaka niwe olwali ofunye ku budde obeereko olongooseeko ewaka ne beguba muzigo gulongoose kubanga ojaganze n'omuzigo it is a general cleaning kuviira ddala wakaawo mpaka kukuleeta kubanga tebakugambye kulongoosa eri yonna kuva waka wano woova mpaka wojja otuuke ku kolansi kubanga tobuuka nga kinyonyi
kale mwebale nnyo mwebalire ddala abalongoosezza waliwo mpoziko ne bano katono nnyo waliwo abadde bagenda ku airport nga bazaayo bazungu flight ya ssaawa 9 ez'ekiro obalabye pavino ojja kunfunira katambyako kanterekaawo ebbali omusajja abadde atwala bazungu oba ba tourists balambuzi baddeyo ennyonyi yaabwe ya ssaawa 9 naye ng'ali kabaale ne bw'abadde ayogera ataddemu obulimba kubanga gw'abadde ayogera naye amugambye nti osobola okunzikiriza njogereko n'abagenyi bo bali naga nde tekigasa kuba bo bazungu tebajja kulimba bibyo tebabimanyi abadde yagenda babuuza nti wamma mulinnya leero ssaawa 9 namuga ati iswe gw'adde ayogera naye namuga tekigasa kubanga ategedde yabadde ataddewo obulimba abadde tayogera mazima tegaliyo kubanga ennyonyi ya ssaawa 9 oli kabaale ssaawa 3 ziba ssaawa 2 za kumakya ddala 9 okusiŋŋana n'otuuse entebe abadde alimba ekyo abadde amanyi bw'anaateekawo ekyennyonyi bamute musigale gye mwabadde mulongoose nayo kuba tebakugamba gy'osula kubala kw'abantu we bakusiŋŋaana be bakubalira gwe tosimbula nekiri nikyo kyabadde olunaku gye gikusanze n'essaawa gy'oba olongoosereza singa wakitegedde ti abantu abo bagenda kulinnya nnyonyi walivuddeyo jjo kino tekyagudde bugwi kuba amakubo tusuubira bintu nabbaga yakirangirira lwakuna bwe mba seerabidde olwokuna lwe yafulumya ekigambo ekyo jo kyasiibyeko musiibi naye lwakuna lwe yalangirira naga kimaze okusalibwawo olw'omukaaga olusembayo mu mwezi lwakukolanga kulongoosa Uganda yonna okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 4 era n'abasaba mujje gw'atwala abalambuzi bo abagenda okulinnya lwaki obadde tubagamba nti eno tuveeyo leero yabadde n'abalambuzi tewabadde ndowooza netiwaaka kale bw'aba tewabadde netiwaaka zonna era ziizo ezisinga okubeeramu zonna z'abalambuzi ziizo ziri mu layini uyo omusajja amugambye njogereko n'abagenyi bo tekigasa amugambye tekisoboka kati ataddemu nnyo oyo obulimba obwenkukuna leero bulabikiddewo ddala kale naye nga bannayuganda beebale nnyo era tubeebaza abajjumbidde abaganye tubagamba endowooza eri tugijjewo ekyo kyo kijja kubaawo naye oba waliwo enfulirawa ebyo bireke obuyonjo busookerwa ku ffeffekka ffe tulina okwekolako obuyonjo kale n'eddiini zonna zitugamba kuba bayonjo Mariam Wangadya njagala kaaba mbireke tokaaba lwa Mariam Wangadya yankaabiza singo maazi anti yakaabya banne kati naye ssaawa bamukaabya wangi waliwo bano abaana ab'okumitimbagana abayunga abantu baakayunze nga Mariam akaaba nga Bob Wine ali wansi aseka tonnakalaba ng'ate ekisesa Bobi Wine tomanyi be yamugoba fuluma mufulumya olwo byayogera sibiraba Musa n'abantu tebaliyo abo bayogerako byabwe bali bagenda ddebwe bajja okunyumiza n'afumira ne bamukwata ne bamukuba emigo ne bamukuba n'ettiya gaasi naye amaziga ne gamuyitamu kati baakalaze nga Bobi Wine akaaba amini asekeeseko ng'ono ali mu maziga akaaba kiki kyakabiza Mariam teyakaabye lwekyo ekyo ekigambo nakyogera ddala kati nkiddamu Mariam Wangadya tannabakaaba lwa singo lwakubeera singo maaza yabutegedde leero amwana balina bakulu myaka 3 oba singo myaka 3 singa yamanya nti singo maaza bwe baali mu iso muwe ekifo ekyo yali kiganye ndi singo maaza sijja kusobola naye wakyaniriza n'akabaga n'okakola olwaleero wategedde oyanjulira eggwanga nti oli singo maaza singa yamanya nti singo maaza yali kirese sijja kisobola kino nze ndi singo maaza naye yakyaniriza n'akuba ne mu ngalo ne bamukolera n'akabaka olw'okufuuka kyeyamaani w'ekifo ekyo ekyeddembe ly'obuntu kati kimaze omutuulamu olw'ebikolwa bye ate aliko okunnyonnyola ensi nti ndi singo maaza
lwaki tewanyonyolerawo baleke Mariam naawe tuleke nze nakugamba lwe twaliwa ne bannange ku Lwokusatu abaali bagaa nti kyeyakoze kyekituufu nenkibagamba naye nti Mayanja teyagambye tukyamwetaaga asigale mu kifo ekyo akyalina ebyokunnyonnyola kati we yamaliriza bamusindise mu kakiiko ka Parliament akakiiko keyabaddemu keyakabiddemu akamunyonyerezaako ayinaaba atewo Semewo Nsubuga ataamulaba okugjako nga tomumanyi nga yagambye eyo asinga omukaabya gugwa gutya kyemwafa naye oba yali ayagala afuuke taata w'omwana n'ogaana agenda sengisigi ekyo era bwe yabadde ayogera gwe yasinze okwogerako Semewo Nsubuga n'ani omulala erinnya naye yali yagambye Sufula yagambye ani alina n'omulala awo gwe yajjayo oli omulala omukyala nagamba basinze okunkaabya amaziga si be basinze okukaabya amaziga bo bajjayo ebikolwa byo kukulumiriza kati akakiiko kabadde kamugamba mbuki sente zaffe wazirya kamuyise omubuulirizaako kongera okukakasa bimwogerwako bw'abadde akozesa woofiisi bw'abadde agiddukanya n'essente gy'abadde azitambuzaamu kati nga ye Wangaddi agamba ki nga ye yewakana era bye yabadde yennyonnyolako nti sente abadde azikozesa bulungi ne ze bamwogerako tazimanyi awo ng'akakiiko kakkaatiriza kagamba ki oba njagala okutuukira ddala ku kikaabya Wangaddi akakiiko beera kamulaga obujulizi bwe baalaze nalabye Nalukoola ate naye nga atabuse butabuse ate ye muveeko era obedda yamulaga obujulizi ate kubanga omuganda ziza milioni 2 anti omuganda agamba nti akuwalana atakwagala bwawerekera akola ki akubanja bwawerekera kati ye Nalukoola nga wagoba mukamawe nga wagoba mukamawe n'omuganda byayogera temuliisa era yasinze omukaabya amaziga oyo gwolaba nagambye Honorable Nalukoola ye yasinze omukaabya amaziga kubanga yamugizayo nekiro ekyogenda okumiitinga abalivaasi ab'olupanka n'obujulizi n'abumulaga kyeyamaani w'eddembe ly'obuntu Wangaddi anaga nti kabalaayi Honorable Nalukoola yabadde amutaddeko tabo toyinza butabimuteekako kubanga madamu Wangaddi anagamba era we yakaabidde awo teyakaabirwa gamba nti kyawe yakaabidde ng'alaba bimunyiizi byonna ne boogera bimuyinze takyalinayo bigambo bimuweddeko eyamuwerekedde mpulira njagala kukaabirako Wangaddi ezo muzituulamu naye okalya ddakadda wano osooka n'oweeyagala n'okola buli kimu kyonna naye entebe yerabika ezitowa naye Pulezidenti Museveni akuwa entebe era n'akuleka n'okola byonna byoyagala mu ntebe eyo naye kasabu kyenkya n'onyiga epeesa efube wakuviiramu tayagala Wangaddi bw'oba oyagala kati kibuuze yali sipiika kyaliko ekikaliro gw'okyatambula okyali bulungi ate ye ali ku kibatnanga Anita bw'oba oyagala gw'oba obuuza kati nkakasa bakakasa essaawa eno nkakasa tokyasobola kuba simu ya pulezidenti n'agikwata afuuka nga Haji Nadduli naye nalabye agamba amaze emyaka tasisinkana ate muwabuzi yamuggyako takyali kulumu bwe yadde alonda tiye teyamutaddeko kati soke tulabe Mariam Wangaddi awo ng'akaaba n'ekyamukaabiza sooka otutereka eddoboozi eryo tulabe kiki ekituufu ekyakaabiza omukyala omukulu bw'atyo ateekeko eddoboozi tutereka eddoboozi eryo witnessed the disrespect, contempt, hatred, and vitriol they harbor for me, their leader. You saw their demeanor. You heard their pettiness. I invite you just for a second to try to imagine what our meetings look like. Honorable Chairman and members, I was a member of the Uganda Human Rights Commission for 17 years. I actually was part of the Pioneer Commission. I worked under two different chairpersons, Mrs. Sekaja, the Pioneer chairperson, and the late Haji Medikagwa. I could never have imagined that a head of institution could be bullied, humiliated, harassed and taunted and disrespected, more so to that extent.
I worked under Justice Irene Mulyagonja, then Inspector General of Government, for 8 years. I cannot fathom that we, her deputies, could ever have done to her anything near to what is being done to me. I have been a single mother to my son since he was 3 weeks old. Soon he will be 30 years old. He has a toddler son and a wife, and I'm their sole breadwinner. By the time a woman in my situation picks a pen, places it on paper, and writes a letter resigning her job, Chairman, maybe we can have a procedure. Chairman, we have some procedural issues. Let the chairperson finish making her submission before we chip in. she must be in unimaginable agony. On behalf of yatosekeredde abali mu nnaku ekimansa nnaku tugimansa ennaku waliwo gyewereetera gokola entebe bawakuwadde ofiisi kola byolina okukola ogenda bamuleetere ku mazzi anywekoze ebyo nkibadde bonna nkibagamba bonna bw'oba ogenze mu ofiisi saavinga bannansi byolina okukola tuukiriza buvunaanyizibwa abo bukuweesezza ofiisi leka kutunuulira ono kuba ye ajja kudda ebbali oyitewo otomere ate nga tokyasobola mulumiriza nti go waŋŋamba nga nkole bweti nga tekisoboka babatomeza yadda buzibbali bwati n'oyitawo n'otomera ekisenge kati yewangadde essaawa eno yatomera ekisenge luli abantu babadde batwalayo ensonga zaabwe eddembe lyabwe balikute n'akwata akasimu ono muyise ntya mugobe bwe kibadde buli kati akyasobola kukuba kasimu nti nga bantwalaganya nywera nokakuba tekakwatibwa ebintu byamuddugalira kubanga yamala dde omugamba buli mu kakiiko gye bakuyita genda onnyonnyole ebyo bwoluma tolina musango wejjeerere kati ate ekyamukabiza nanti nange okiwulidde ekyamukabiza tubuulidde wa gyakoze emyaka 17 beyakolako nabo beyaddira mu bigere okutuuka okubeera chairman naye ekyamukabya kwe kukwata pen okuwandika ebbaluwa alekulire kyekyamukabya nti Mangajja teyalekulira mu kwagala bamukaka nti lekulira kyekimukabizza era bwatuuse kweyo ensonga n'akaaba n'amenyeka n'akaaba ndekulire wamma kiyinza okuba kisoboka ennaku zino ye keeka akatambika mwami Kyagulanyi kati sooka tukujjukiza era gwe ataatulaba oba ataalaba ku byaliwo Pavin sooka onzanyireko katambi ako bannange tuwulire Maria Wangadde emirimu engeri gye yali agikola yagoba mwami Kyagulanyi atudde mu ntebe y'obwa chairman tagambwako wuuyo tuteereko katambi ako Pavin bw'oba which is an attack on the commission. You are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny threats, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, with this attitude, you have to speak to your lawyers. But you gave me a chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. To accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you will not speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and with this attitude, Madam Chair, and I hereby withdraw my complaint to this commission because this lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's alright, most obliged. I will leave this commission. Sure, I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission, and I wanted to go on record telling you this. Thank you.
The world had you, Madam Chair. Kati ko wangadya wakali abantu amaziga oberedde mu office kati goga kaaba uyo bakusimula nga tewali kikigo noloza nti bafulumye mu mirembe ate batuuke bwe nolagira security mubagobe yalagira bamaze okuvira mu office ate nobagamba bakwate bave bweru baveewo mwami Kawooya bwe tukola naye wano mu program oyo amuwanda lulusu eddoboozi ly'abatuuze amuwanda lulusu agamba ate ne bamutuma agenda anoonya obujulizi ate kuba amukwata akakiiko namuga agenda obabulira bulungi nzireyo gye mwantulugunya abamutulugunya abamukwata nga tamanyira ate abajjeko obujulizi lwaki mwankwata ye Maria Muwangadya kakati bw'aba yakaabya amaziga Maria Muwangadya kaagakaabe eguluma yaguzza guluma yaguzza ensonga zosobola ozeemalira woofiisi wagituulamu kusaavinga bannayuganda bonna ekyo nze nkigamba bonna bafune ekyokulabirako bave mu kusaavinga abantu kubanga woofiisi bagimuwa lwa busobozi nti ebyo kye yasoma akaseera kajja kutuuka teba ya famireyo teba yiyo woofiisi ya bannayuganda tayimu bwetuuka Katonda asooka n'akuwa akadde n'akubikkirira bingi ne bwaga nti ekimala n'akubikkula eri abantu kati Mariamu mwannyinaze Allah we yakubikkudde ate ng'akubikkulira mu ofiisi banno booli nabo be bakutaddeko ekiyinja be bakukolera lipooti enkya neggulu ze bazitwala gye bazitwala weetereeze weeseetinge n'amaziga ne boona bakaaba tata asiddwa kyova olaba teriyo n'omu ayinza ga nti baaba kibaaba nga boona bwe batogera ku sipiika kubanga yalaga amaanyi agasusse teri n'omu adda olanga ti sipiika ne babadde ale nabakakejja akookyerere akagonja bamwesamba dda teri naamwogerako oyinza ogamba mu ggwanga tebaliimu kati buli ebikolebwa naye abikengera ku TV olaba bya Moses Ali n'atalabikako ku TV kuba amavi kola tawuba eri Allah wo byewasobya omwenenyeze akusonyiwe fe abantu bayinza obutakusonyiwa kubanga towatuukiriza kyewali olina kujja kukola ekyo nja kikugamba mpaka lwonobangako kyokoze towatuukiriza ate ngaoli munnamateeka kyakuleeta mu ofiisi eyo ne banno bawaddira mu bigere bye bataakola ate gwe bwajja noyongera kwonoona gwatuuka n'okugamba abantu tebasobola nti abo tebaliiyo abantu bagamba nti bababuza bali bweru Maria Muwangadya bali bweru tebali wano nze siba abantu ne babakusitulira nga bakaaba amaziga ne bakuleetera noka tebaliiyo ng'agamba tebaliiyo jangu ogende ku kyalo onyonyereze genda mugundi olabe yalinnya ddi ennyonyi agenda ebweru immigration butereevu gendayo ye bw'aba ali bweru ggwanga lyalimu naye batubuuli aliriddawa byonna negwe n'olumiza ti abantu bebatuleetera no baba batwala dda bali bweru wano baleeta buleesi kuvumaganya gavumenti kati naawe essaawa eno ovumaganya gavumenti byoyogera tubikkirize kale tweyanzege haji wange bwanyiiga ababuulira nnyo amazima agasukkiridde kati oba olumu bwe ndaba anyiize ng'amazima nga mujjako tebakube ecupa omanyi bakambwe kakati programu eno engeri gyeri detect juzi omwami tugume omumanyi bamukwata ganyana ate teyakaabya amakulu neno programu detect lumwe ejja kunzita era mulabye olwaleero ganyana ebigambo byayogedde oluvannyuma lw'okusimatuka gye baamutwala kuva oluvannyuma lw'okubuzibwawo ennaku ezo ne bamuta wawulidde ebigambo muwulidde olwaleero yabadde bw'atyo bwabadde ayambadde agamba nti bw'olaba oli takufaako takuwulira olina okwogera ebigambo akuwulire akulabewo nti wooli booli awo kyekyanjogeza bwentyo nakyamuka agambye omuzindaalo gwankyamusa era abadde awonye kwabo tubadde ayambadde n'agamba omuzindaalo nakyamuka nayitawo nnyo nenkyamuka ku muzindaalo nenjogera bye sirina kwogera kituufu yakyamuka obadde olina byoyogera ebigambo nga tebiwooma ganyana wadde olina ebigambo byoyogera
nga tebyaliwoomye nga tebisaanidde waliwo bye twogera naawe nolakati munnange ono alimbye naye kirungi bakuwonize buwonizi nagadde bakutanudda kwa yakomye nga tebamuguddeeko na musango sibe gwabadde wadde ku poliisi bamugambye eddayo bangambye bamusudde ku radio anti kwayogerera ebigambo mb'olwabadde okumujja eri bwe bamuvuza direct mpaka mu radio bamugambye awo nnoze awo ekyo kikulu nnyo ze mbadde nkisaba nnyo abakulu abakwata abantu ku nsonga eyo kino nange nkikubira omulanga nti omuntu bw'atyo bwe mba mulanga alina bye yayogedde ebitali birungi bwe mba mututte mumuwoninge buwoniizi bamukubira esimu lwaki kakale esimu ayinza okwana ajja kusobola kaba muyite okugeza nga esimu yange ebeerawo kati mustaafu oyo anti kyeŋŋamba kyensaba tinga bolabe bakoze abayinza okukubira gwe butereevu nagamba mustaafu oyo gwokyaza Haji mukomeko ebigambo byayogera yeetonde ku bigambo bino verekiriya kubanga yabe tuba tumaliza tugamba wetusobezza mutusonyiwe erituwabyeko mutuwabule tutereeze naffe tuyinza okuyitiranga abantu bwe twogera bwe tutyo era bwe tugamba kwasi ffe tutuukiridde kati awo okubira essimu puroguramu gye mwakola ku mulundi guno yali si nnungi mwinawe mwayitira naye yeetonde ng'ovaayo kubanga era guno mwabiwulira ng'oli yeetonda kirungi nnyo okusinga okujja okumuwamba n'okumutwala ate oluusi abamututte ne bamala omukolako omusobyako oba ontegedde bulungi kirungi kubanga omuntu okuyita omuntu omuwabula kyakyabwa tteeka si yaga nti nze siwabulwa teri yatuukiridde mu dduniya muno okujjako ne bannabbi balamba basobyanga nolwokubadde bo Katonda yamulabirangawo ng'agenda kusobya n'amuwabula nambwe ekyo kyogenda okukola kikyamu kitereezi okuluŋŋamya okwamangu kati wano bwe kyetaaga okusinga okugenda ogandi katumala okugenda omubonereza kubanga abasinga obungi mugundi mwe tutuula muno essimu zibeerako mugikube puroguramu gye mwakola bamutiti omwami gwe wakyaza yayogera bubi era mugambe yeetonde kati ojje wano buzi oba wonna ewalala oli waanaagenda yagambe nti sijja kukola ki kwetonda nayogera nsobi ki si awo we mba munyonyeza so kanso oyo nno munnamateeka mulamba alina diploma nnya ne diguli munnamateeka munnamawulire yagasoma n'agakenkuka mwami tugume naali mukubiddeko wano naye akadde munnamateeka munnange era kale tumusaasira era tumusabira alhamdulillah kasamungu yamusaasidde yavuddeyo onalebo muwanga kivumbi bannange ennaku zigenda oyo tetunnabakuuza tukyalinda ennaku zebaabwa musanvu ate atulinda ennaku zebaabwa tulinda omulamuzi kikyanazzaako nga poliisi okunyonyereza kwayo era tuleetedde lipooti weneeba etuuse oba kumufuna oba kubulwa kati wetulindira omulamuzi kyanazzaako tunaatandikira ku kyamuwanga kivumbi naye kati olina kyoyinza kwogera kubanga olwasembayo omulamuzi yawa ennaku mmeka 7 29 lwetulinda leero ziri 25 katulinda wasigadde ennaku 4 katulinda bajje kale mbuulira gy'otambulidde olwaleero program detect ekuyisizza etya kansuubira oli idle busy oli busy not idle depending mulimu abantu ababeera idle busy ng'oli awo tolina byakkola naye ng'ate weefuula busy ekyo nno kikulu omuntu ne oba tolina byakkola weefulukute obeere ng'otambuza olunaku oleme kubeera awo ng'osumagira odde okitegeera owantu wamu ne muddayo emirundi 6 tewaba mutawaana tusibule abatulaba Haji obudde bwebwo abadde batulaba abatuwuliriza tubeebaza bannange tikyemukola kya bbeeyi kwamu okometinga komenti zammwe tuziraba nnyo era tuzisoma tweyanza nnyo ne tukakasa nti ddala wamma mutulaba era oba oli ebigambo bye twogera ettaffaali lyetuteeka ku ggwanga lino libanyumira kirungi nnyo n'okuwabula nako tukwagala tujja kutereeza mwezi ensobi ze tuba tusobezza kasa mutuwabula ati awano wasobezza tuli beeteefuteefu siffe abatuukiridde abayinza okuddaawo ne tugaa nti sijja siffe batte twabulwa ne bassebo ne bannyabo naye nga tubeebaza nnyo kyemukola kya bbeeyi okujja buli lwakubiri lwomukaaga olwokubiri olwokusatu mpaka
ate ne muteekayo obudde ne data wammwe ate ne muzza Pavini nfunira akatambi ako waliwo omuntu ampereza akatambi kano katukalabe tulabe bano ekintu kye bakoze kambadde nsiibudde ngenze naye jjukira nagambye abantu bampereze obutambi nembeera bo gye bagenze gye bali gye bagenze kati akatambi ako akasembyeyo Pavini kwobompa tulabe omanyi kye bakoze badidde kasasiro kuterekawo ku screen obirabe badidde kasasiro olaba obwedde oli gwe tugamba ne bamuteeka ebbali ku kkubo emmotoka weenaamujja kati banondowooza balabye kasasiro baluddewo okumukima ate ne bamuyiwa mu kkubo ne bakwate kutiya zonna ne bazisaasaanya kolasi okumumalayo kye bakoze kya bugunjufu kya mpisa keekano ekkubo lyonna this kolansi ne kolansi yaguba newasala amalodi bwatyo bwali gyali ow'ettaka kituufu olabye kye bakoze ekyo kikola kya bugunjufu ate tekiri wala nnyo bino mu kibuga era olaba kibuga kwanga olaba obuduukaduuka kati olaba ekikozeseza ekyabantu beetamiddwa nti babakezeza ku makya bakuŋŋaanye kasasiro ate bamukuŋŋaanyiza kati essaazi zino tuli mu 10 bagaanye omumunona ne basalawo bakole ekyo naye ekyo si kya bugunjufu sikuwoza noyanowozeza ate gwe wennyini noyanika mu ttaka era kyemukoze tukivumirira nesekuvumirira yenna mugumiikirize wali wennyini we bamuteese at least muteekeewo embeera ejja munola kakati wuuyo ekyo kyemukoze si kya bugunjufu n'omulundi n'oku abakoze ekintu ekyo bantu mmwe era bwe muba mubalabye nga mubakutte ku butambi abadde bamusi oba beebo bennyini beetaaga kuvunaanizibwa muba mumazeemu abantu amaanyi abakoze ekyo abalongoosezza kyemukoze si kya buntu bulamu uyo atandise okukende agenda wunyirira abo abali awo ate bo bennyini so yali wunyidde mu kifo kimu bo bennyini olaba abantu be bayita ebbali tetugaana bayinza okuba baluddewo okumunona ng'abantu beetamiddwa naye kyemukoze si kya buntu mulimba mwalibirese bamutadde n'abeera awo oba bwe baze okulaba ate oyo naye bampeereza mulala baŋŋambye oyo naye abadde agaanye okugira oyo bamulazeeko dde oyo naye aleka wagume anyway ate akubye ekinu kye abantu bagizi ba Arsenal bwe batyo papi ntojjaako obyuma naye wa Arsenal mweraba ngonye amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Essenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'ennyoma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi mitwalo 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 4 61 36 67.